Omubwati nze bba wa Dr. Kulu era abafa baffe. Wangi kidemo ogwokubiri. Nze bba wa Dr. Kulu ow'eriiso abafa baffe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulabye nnyo nnyini ddala. Omusajja omunene ng'oyo ow'ekitiibwa alina omukyala ow'obuvunaanyizibwa Dr. Hajjat Kuluthum. N'obeera nga gwe mubba oba haaji wa Hajjat Kuluthum. Bannange kikwasa ennaku. Ddala osooka ne weebuuza ng'otunuulidde Hajjat Kuluthum nti ddala oyinza kumugattako mukazi ki? Kuba kisookera ddala Hajjat Kuluthum byonna birina. Abasajja newankubadde tukwana naye mbutuufu Hajjat Kuluthum si ye mukazi azikwako. Naye kisajja kino ya rabbi nze lakasa nalengera Acram nga ndaba aguluba ne Hajjat Kuluthum ate nga bannanga omutima gwa Hajjat kiki ekisesa bannayuganda ng'oseka ki? In fact it should be criminal omuntu okuseka mu Uganda oseka ki? Museka ki? Tewali kisesa wano.